Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka Dance comme pesa Little bossy in a lifestyle. Reception decoration wawe ibadde wa white, blue ne green nga kuliko ne fresh flowers awalabikidde ddala obulungi ennyo. Emperekeze ze zaasoose okutuuka. Bwatyo Bestman ne Metro nabo ne baddako oluvannyuma abagole mulindwa nabo ne bayingirawo. Kale na munnange baakoonya omuziki oluvannyuma lw'okusala akagwa. Aha, banyumiddwa. Emu, biri, zero! Kulira! Nga batuuse babadde n'okusaba era ng'oluvannyuma lw'okusaba bayimbye ekitiibwa kya Buganda ate n'olw'okuba nti omwami mutoolo era obuwanga bw'ettoolo babussizaamu n'ekitiibwa anti kati Anne yafuuse amooti akiiki. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Omukama wetwa mulungi, omukama enganzi yatono, talamala omukuba nfuzi, kangiriza omwebinga. Emu, ibiri, isatu. Kakati no embaga eno yabaddeko ku birthday yaabwe era bwe batyo basoose kusala birthday cake. Akagambo konna akolunaku ako kama aha kiko leo jojeraga keya nawe
nzigakiya nti obadde ofaayo ate omwami bw'atasesa mukyala ng'omanya mugambe yakagamba aseke amwolekemu ekiro kinaitwalinde mu customer care. kakati George nja kusaba akayimba ako kana bakaze otuuze baby girl ojja mutuliza akayimba ako olwatuuka George n'atuuza mukyala we bazadde baffe abengeye abenkima mwe bakubira abeene engalo abenkima tukubira abengeye mu ngalo n'abengeye tukubira abenkima mu ngalo nihire bange mutadaga kuteera kati tumaze okweyaniriza mu ngeri ng'eyo nja kusaba tugenda kufunawo okwogera kutonotono njagala mikwano gya Anet gwe bategese dda mukama yekka yalina otuzikiramu Anet kigambo kitono bafunye okubuulirirwa okuva ku bantu baba ab'enjawulo nga bano mwe muli be bakola nabo n'emikwano ani bali kufuna mikwano mirungi n'omwami wo era y'ensonga lwaki bakwagala nnyo ebigambo byange byebyo Anet nange sirina bigambo bingi byakugamba but first of all congratulations and praise be to God ekirala kyembagamba Anet oyo George ye treasure gy'olina kati naawe George eyo ye treasure gy'olina mukama abawo omutima njagala okwebaza Katonda olwa Anet twebaza Katonda eyakutuleetera ku nsi era njagala okwebaza maama eyalera Anet n'omukuza n'omuteekamu empisa ennungi Anet mukozi ate nga muweereza kwebaza olw'emirimu gy'okola obadde weerekereza otulo ffe tuli bantu abakeera mu kiro neyeerekereza otulo n'atusooka ne ku mirimu abamu kati tunatuukayo era njagala okwebaza George nti obadde mwami mulungi era nkakasa enzigi kati nzigule olw'okuba olina omukyala oyo omukyala gw'olina mukyala mutuufu mukozi nkakasa neewuwo agenda kukola emirimu egyo gyonna nga bw'ojagala n'okusingawo okutandika leero ku lw'abantu bano njagala okukakasa nti ku peerolo ya Flobel naawe oyingiddeko engalo Jojo nalongo omulekanga nakola scheme of work nsaba mukama obufumbo bwamwe abuteekemu omukisa bubeere bwa mukisa era bakwatireko mu buli kimu muganda yalugera nti olugenda enjala teludda bwe batyo babagobodde kye bayita ekimere oli musumba tandekerera anuŋŋanya era mpanirira ewempita mu kiwumvu ky'okufa sirina kyentya ndi mumalirivu Hi, baby. How are you? I'm good. How do you feel? Very nice. I love you so much.
She's the best in the world. Amanya gange mbadde Buwembo Anet kati saa zino bampita Anet Mwesige. Yali mugumiikiriza, muntu ayagala ennyo Katonda ate ng'alina omukwano. Nange nensalawo okubeera naye. Bye mwegombako mukyala mukozi, muntu w'abantu, ate n'ekisinga byonna nti atya Katonda. Ekituufu kiri nti muyigiddeko okubeera omugumiikiriza, muntu w'abantu ate ayagala Katonda. Musajja ayagaliza ate ayagala nnyo omuntu to the extent nti akwagaliza ekirungi, naye bw'aba tasobodde kutuuka ku kirungi aba ye akikwagaliza ng'olina obusobozi. Yegwe gwe matininze yegwe sikikiriza nti otise mpulira mirembe olese essuubi mu bulamu bwange amazima olese essanyu ery'enjawulo era lwe malayika wange. Akayimba ke nandimuwadde kandibadde ka Judith. Neebaza abantu bonna abasobodde okumbeererawo mu mukolo guno, abakutte mu nsawo, abasobodde okuwaayo essaala zaabwe, abawadde amagezi, na buli omu yenna akoze ekisoboka kyonna okulanga omukolo guno gutuuka we gutuuse kati. Njagala okwebaza Shelters Clinic, mu butuufu etubeereddewo nnyo, tuyita mugumiikiriza ate ng'akolera ku bbeeyi ensaamusaamu. Atukozeeko bulungi nnyo kubanga lwe mbadde mukubira essimu ekiro mukubira ddi bannange muwagire Sharita. Kisooka mutuuseemu late naye ngenza okulaba nga bekimbayanguyiza, bakoze bonna naye tutuuse bulungi mu budde ate n'atwambaza bulungi nnyo. Kwegamba Shelter, mwenna abali eyo mbadde mbasaba mujje ku Sharita Beauty World. Saluuni eri mu Kampala yokka era esangibwa ku Sal Building, Nasa Road, opposite Railways. Bwe biba bikulemeredde, tuukira Sharita akuwe ku magezi waawe osobola okutetenkanya embaga yo neggwa ate nga teri expensive ate nga teri cheap nnyo. Njagala okwebaza buli omu atodde mu nsawo ye ow'essaala. Njagala okwebaza bazadde bange, baganda bange, omwami wange n'abazadde abamuzaalira omwami twebale kumbeererawo. Tutabala okwebaza mukama wange owa Frobel Nasaran Primary School n'abasomesa bonna babaddewo ne basobola okuyimirira nange mukolo guno. Mwebale nnyo, bebalire ddala mpozi n'emikwano gyange. Omwami wange kwagaliza obufumbo obulungi era nkusuubiza nti ngenda kukugondera nkukuumenga. Ewaka muyita Suri. Baby. Kale abantu bonna abatulaba babatuliza tubasibula mwebale. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plus. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo